Ensonga z'okubeera nti nera TV programs zinene ba presenter bavuma abayimbi baba celebrities atandika ng'ezisaaga naye ate we tulaga tusabe musabe Mukama Katonda TV programs zinene zibeere nga zisigalawo okusinziira ku Uganda Communications Commission UCC baglaga nti bagala zinene programs zive ku time jezi airinga out kwega balinga nga balimitinga kati audience y'abantu kineno kigendereramu ku limitinga audience oba kulemesa shows zineno kuziberenga zilabibwa kubantu tojja kungamamu ne SMX nze nenyukidde sawa 2-3 maze okulaba amawulire gange amawulire gatwala sawa from sawa nya actually from sawa 3 gabera session ya mawulire paka sawa nya oba nya kitundu oba 5 kati ate gongambe mune ogenda tekayo entertainment show okuveze sawa oba nya ezekiro oba 5 then paka mbusawa 11 ezemisana nati 11 nga wabudde bucha ezemisana 11 ng'obudde bucha kati mbuba zina kubeera nga ziragibwa okusinza ku Uganda Communication Commission shows zino zina kulagibwa between sawa 4 ezekiro paka sawa 11 ng'obudde bucha kumacha zigenda obera 12 nga abantu bafulumeyo amayumba gaabwe teriyo show ya entertainment show inakubeerako oba zinene ez'olugambo nera nga nyingi nnyo ze basportinze out oba nyingi nnyo ze basamoninze kati creativity art waneno ba manager programs manager mwama ino kumanya mune aba audience yaffe eberako sawa musanvu ogwekiro nga muteekayo Anikat Sabula nga mugamba waaye ffe abaffe babeerako sawa 4-8 ogwekiro kati abantu bagenda beera beebase naye ng'ebizibu byonna byonna byava ku Mulangira Suuna oba byava ku ba presenters okuyitiriza ennyo okubeera nga bavuma abaki abayimbi oba ba celebrity bano ekintu ky'okuvuma omuntu yenna koberenga si celebrity bannange ng'okujja ku TV program yo neyinza okuputaba ya celebrity gund show naye obanga just zine talk shows naye omuntu najja n'akuweebula n'akuyisaamu amaso okuweebuula omuntu oba okumukakkanya ekitiibwa kye kinengeri okujereegerera actually okujereegerera okukakanya omuntu kinengeri bambi gye kimuto kyalingamu mentale si kiwagirirako ddala kababeere banene nga bavuma ba celebrity oba ki ekintu ky'okubeera ngo demoralizinga ndooza baba bakiyita oba okukakkanya ekitiibwa ky'omuntu kibi nnyo nkivumirira neera zineno TV programs ezimu kuze basamoninze nyingi nnyo ze basamoninze nera kuneno kwekuli Spark TV baba samoninze aba live wire so live wire baba badde tandika sawa 1 oba sawa 2 erina okubeera ng'evaawo etandika from sawa 4 okudda waggulu ne bagamba ba Anikat NBS TV Anikat Sabula ne Anikat Kalakata Anikat Sabula ebadde nga olwa mukaago bange etandika sawa 1 oba 2 naye bagambe tena kubeera mwezi sawa erina kubeera ku sawa 4 okudda waggulu baba giteeka sawa mukaago gw'ekiro oba 7 oba 8 oba 9 bo be bamanyi sawa naye kasa zibeera nga ziri mu sawa 4 oz'ekiro paka sawa 11 ne bagenda ku Kingdom TV banako program gye bayita kapyaki naye bagamba mu balina ogijjawo ku time gye airinga egende ku time endala Dream TV balina TV program yaabwe gye bayita TikTok sesetula naye bagambe muni abalina okubeera nga bagijjawo bagiteeke ku time eri BTM TV ena program yayo ya Access naye baagala bagijje ku time gye airinga bagiteeke ku time mweri time frame gye kozeki gye ba designinze BBS TV ena program ya roundabout wetandika sawa 9 oba 8 oba 10 awe watyo bagambe balina ogijjawo etandike kubeera nga airinga out ekiro Baba TV balina pokopoko balina okugijjawo ku time yaabwe Aban TV balina short circuit balina okubeera nga bagijjawo time gye airinga eyo short circuit yaleetera ebizibu gundi bamuyitani Hanison bali luno yeyo yali emuyombya kubanga omuwala akola ku eyo program kati yali emuyombya omuwala nazirako nanvuma ni Hanison bali luno n'agamba tiisa agenda kutunda ploti ye afune ekizibu kyakolako n'omwana muwala oba n'amuyira asidi oba n'afuna muntu gwaziwa miliyoni nga 5 oba 10 omuntu oyo amusobola okubeera nga amukola omuwala ekintu ekibi so neyo program naye bagamba n'okubeera nga evaawo ku eyo time gye airinga out etandika okubeera nga airinga between sawa 4 ez'ekiro paka sawa 11 ng'obudde bucha yo ne tuvaayo Top TV nabo balina Kachumbali naye mbu balina okubeera nga bagijjako BBS balina program yo bagiyita Evening Zone balina okubeera nga bagijjawo STV nayo bagisamoninze nga bagamba Select Ibaz naye erina okubeera nga evaawo mu eyo time gyeriwo kati kineeno kigenda kuteekawo abantu abamu ekisooka abantu babeera bagenda losing emirimu kituufu waliwo omuntu yenga program ebere genda tandika sawa 4 ez'ekiro agenda be atasobola kubeera nga agikolako ng'ogwo omulimu gugenda beera gumulemye okitegeera okusinzira ku wajava oba okusinzira ku means of transport oba okusinzira ku
bintu bingi nnyo naye ng'oli omulimu gugenda beera gumuleme if not TV stations zino ziteekeko doomu si bye ebyali ng'ebisulo by'abaana b'essomero nga bamanyi mune abapresenta abakola ekiro basulawo emisana ne bagenda ewaabwe ne bakomawo ekiro ne basulawo ebisulo oba hotel ku TV stations ndowooza kyekigenda okugira. Ekyokubiri abantu abamu emirimu gigenda bafiirwa oba sekyo bagenda fiirwa audience abantu abadde balabanga programu zineno audience ebeera nene kijukire n'abaana aba Bruce abo babeera tebannaba kwebaka naye abantu batandika okwebaka between ssaawa 3 zigenda okubeera ennyo ekinene nnyo nga bakalubirizibwako mawulire kati abo abasigadde babeerako ssemu zaabwe okitegera okujjako shows entonotono eziri specific ate ku TV station ezimu naye kati abasigadde n'olaba bulijjo TV stations ezo ziteekayo firimu okuva ssaawa ezo then okudda eri ewala ziteekayo firimu kubanga abantu abasinga babeera beebase go ge mazima. That means TV stations zineno zigenda oba programs zino zigenda losing audience. Nti omwana waliwo bali meeting nga bagamba kasazuula ssaawa emu todda mulaba TV kasazuula ssaawa 2 nga mugenda mweba kasazuula ssaawa ezi nga mujjako TV n'ebisigadde ng'ebyo ali n'abantu engeri babeera bakooye babeera bagenda kukola ki kuzivaako TV station ezo kati ndowooza mugenda kuddawa neno ku SMX Media ate gwe atanaba kubeera nga osubscribing onoba olinda ki kubanga ffe wano ku SMX Media ekisooka tetuvuma abantu munatuyingirira bwereere aba YouTube ffe aba UCC munatuyingirira bwereere ffe wano ku SMX Media tetuvuma abantu ate programu zaffe nze ne wenzuukuka ekiro ssaawa 5 nsobola okukola programu yange nenjiteekayo oba ssaawa emu ey'okumakya oba 2 oba 3 wonna w'oyagalira ffe kubanga neyo story wegirayo tugisabulira ne tugikonvatinga story yaffe data baleme kubeera nga agenda mungi then ne tugi uploadinga gwe n'ogisangayo time yonna gy'obeera oyagadde okubeera ng'ogisangayo naye kyaffe wano ku YouTube ne wootugamba muneera otuganye okweyalinga out ezo essaawa naye neera mulimu ate zino TV stations ezitakola repeat okitegera nga program ebeera tekwaliyo repeat naye kati nze SMX newe na uploadinga kale story ku ssaawa nnyo ez'ekiro omuntu agenda kujja ssaawa emu eyo kumakyagisange yagirabe neera kati awo simanyi ngenda basaba musubscribing ano ku SMX Media munaye kubeera nga muluzinga updates naddala nga zino mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. MC SMX I sign out.